Speaker wa Parliament Aneti Amongi Nalongo atandise ebyokugoba abaka ba Parliament aba National Platform aboludde oluvuganya abali mu kwekalakaasa mu bukiiko bwa Parliament obw'enjawulo gye batwalibwa gye basigibwa okubaako emirimu gye bakakkalabya ng'omubaka Ssekitoleko y'omu ku abo abagobeddwa mu kakiiko n'abaka abalala abadde bazze mu kiiko bagobeddwa ye Honorable Zaake Francis Butebyabiganye n'agamba sijja kugendayo kubanga ntamu yatuddamu kugenda mu bya bukiiko era yetalabiseeko mu kakiiko ak'empisa akabadde kamuyise ku nsonga za Kinyamatama. Kati nno tulina Abibu Buwembo twogere ku nsonga zino Speaker amalako oba tamaleko aboludde oluvuganya bamalako oba situgenda kumalako na biki ebyolekedde okubanga binavaamu oluvannyuma lw'okwekalakaasa kuno nga tubanja abantu baffe Museveni be yawamba n'abuzaawo era nga ayagala kino kiweeka amazzi abantu baleme kuddamu kukyogerako na tutagenda mu maaso okumubanja abantu be yawamba naye bannayuganda bakalambidde n'abaka Parliament bakalambidde bagamba twagala kimu bantu baffe bewawamba General Museveni kale katubifune olw'eggwanga luyite Parliament byennyamiza tusookera ddala nti programu yajja ffenna kye tukakasa obulungi kampeyini eriwo nti abantu abazze batulugunyizibwa abali mu buwambe abateeyogerera nga okugeza omusajja gwe bayita John Bosco Kibalama n'abalala bonna abatwaliddwa mu kooti mu mbeera y'obumenyi bw'amateeka ng'abaana baffe abanuupu abali mu kooti z'amagye naye nga tebabeerangako bannamagye. Kimanyikiddwa bulungi nti mu mateeka agafuga Uganda court marshals ziteekebwawo kukola ku serving officers bannamagye. Kati abaana nga Sanya, abaana nga Narutaya Olivia, abaana nga Machete n'abalala bali mu kooti z'amagye ezo awo wano Machindi military court singa bannamagye ng'abantu ba bulijjo. Ekyo kikolwa kya wasemawale, kikolwa ekirinnyirira eddembe ly'obuntu, kikolwa ekirinnyirira enfuga ey'amateeka. Kati kampeyini eriwo egamba nti tujjewo emiziziko gyonna, tujjewo embeera yonna ekuumidde eddembe ly'obuntu mu buwambe. Abaana bateebwe, abakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka maybe bwe babanga babafaako kuba kati suspicions weziri tioba oli awo abantu nga Kibalama John Bosco emyaka 4 ng'ali mu bannamateeka kye bayita incommunicado nga tasobola kuwuliziganya na looya we, tasobola kuwuliziganya na mukyala we, teri relative yenna yali amulabyeko for the last 4 years. Kigambo kinene nnyo. Kati leader of opposition Mpuga Mathias yalangirira olutalo n'agamba nti government bw'eba tevuddeeyo ne statement erambulula obulungi abantu baffe gye babulidde ebya Parliament tubikoze eki tubigaddewo katugira tukiikirako ebbali nga twolesa obutali bumativu bwaffe. Ndowooza mu nkola y'emirimu kye bayita boycott ne baboycottinga bizinensi ya plenary. Kyannaku nnyo nti mukyala Anita Amongo Nalongo mbadde mpita ku street yawo ne wabeerawo ambuuza Nalongo ayaguza abalongo oba yazadde abalongo. Nange asa sinagifuna naye badde maybe nja kuba njirina. Nalongo mu kifo ky'okubuuza nti waliwo abalina eddembe lyabwe nga lirinnyiriddwa n'afuna answer nti yes abantu nga Kibalamanga bwemba mentioninze. N'abuuza nti ani avunaanyizibwa government because one of the duties, constitutional duties the state is to protect the citizens and their property. Kukuuma bannansi n'ebintu byabwe. One of the roles, cardinal roles of Parliament, it is an oversight role. Kwe kubanga beba londole ebikolebwa mu institutions za state zonna. Kati
mukyala Anita Amongi speaker nga omukubiriza wa parliament twabadde tumusuubiramu okuvaayo asse ku nninga aba government minister ya internal affairs minister ya security baveyo ne statement Anthony General aveyo ne statement agambe nti bano ono ali mukomera ly'egindi tumuvunaana charge bweti embeera efaanaganako bwetu bwe babanga tebabalina nga babafaako babatunnyonnyole nti gundi yafa yaziikibwa mu kifo bwekiti oba twamusuula mu nnyanja ezo statement efaanaganako bwetu Mathias Mpuga gye yasabye ekyaddiridde twalabye ekwata kibooko empanvu kunuukirizibwa okuba ababaka ba parliament emiggo batya nga speaker agamba nti ababaka ba parliament ababulankanyiza mu parliament ngenda bagoba sikuba suspendinga she said she is to expel them era bunambiro n'abajjako benefits ezimu ze bafuna ng'ababaka ba parliament okugeza travel allowances nti ezo tezikyaliwo babadde bali mu kuteekateeka bagenda mu parliamentary athletic games n'alagira kiraaka bunnambiro bonna abatakiika abali mu lwekalakaaso bajje ku list bajje ku lukalala ekyo nno ekisooka kyalaze ebintu nga bisatu ekisooka the incompetence within the person of the speaker akubiriza parliament ya Uganda incompetence etya tewali mu mateeka agali mu Uganda speaker waweerwa kakisa nti asobola okugoba omubaka wa parliament there is no anywhere under all the laws we are having in Uganda where a speaker can expel a member of parliament. You can, in fact, emabega walinga tukyali under movement system. Abalonzi omubaka wa parliament balina olukusa nga basobola okulikolinga musolo gamba nti mpaka waffe talabika yakoze kino na kino ne mutambuza emikono bwe mufuna bisatu byakuna ebyemikono ne mumujjamu obwesige. But after joining multi-party dispensation nakukavaawo n'omulonzi yennyini talina mu mateeka agafuga Uganda kati talina muwaatwa gumuwalukusa kujjayo mubaka wa parliament kasa mubeera nga mumaze omuyingiza mpozi nga muyitidde mu makubo kati nga election petition court nebeera nga mu disqualifyings oba nga agudde eddalu ne muleeta obukakafu obulaga nti agudde eddalu oba nga azizza omusango criminal case ogumu leadinga mu sentence ya mwaka gumu plus nabeera nga afunye that criminal record kati awo amateeka ge gamujjayo naye mu bantu kinoomu oba abantu mu kibinja temusobola kutuula ne mugamba nti omubaka wa parliament mujjeeyo kati speaker kye yakoze kiraga incompetence yo obutali obukuba nti tagwanidde tasaanidde abulamu wakikozesa kigambo kibugwe ku mulimu gwakola ki gwatambuza. Ekyokubiri nga custodian of law omuntu akuuma amateeka ng'era yakulemberamu mugabaga ate ng'atulaga nti lawyer fe abamu twatandise okunoonyereza ojjukira mu musango gwa katolwamu nga noonyereza ku mpapulazi njaga kuwandiikira institution gye yasomera batulaga admission ye era attendance ye mu class na buli kimu ayinza okuba nga ebbaluwa gy'alina ey'obwa lawyer nga yagulangule lwaki in record now mu Uganda since we have had parliament teri speaker yali atwaliddwa mu court mirundi gisinga Anita Amongi atanamalako na kisanja. If you are a lawyer tuba tukusuubira nga indeed wasoma amateeka nga bwatugamba tuba tukusuubira nti buli kyokola weekenneenya etteeka ligamba ki before you speak what does the law say. Era kyova olaba mukulu Tamino wano agambye nti Habibu y'omu ku bantu bemmanyi abasinza okusibibwa abasinza okutwalibwa mu makooti naye in record tojja kusangayo musango gonna gwali gunsinze. And I'm not a student of law. I'm just a paralegal, a friend to the law.
nempita ayitamu nesomesa amateeka sigasomagako mu class okitegeera kati mu bigambo byange negendereza kino nkyogera nti Anita Amongo yabbye amabaati kiri mu mateeka go yagabbye okitegeera kati agenda okuba enduulu nga bwe yagikuba n'atwala eruzira n'atwala mu kooti ya City Hall Habibu yagambye nabbye amabaati nga ndi ready era ne kooti n'engigamba nti kituufu yagabba n'obukakafu mbulina nina kenjagala okubuuza kati ni Habibu kino okusika omugwa kwetulaba kinagwerawa olukiiko lukulu lw'eggwanga era ani anakiwangula abaka ba parliament bagenda kiwangula lwaki bakiwangula abalukulembeddwamu honorable Mpuuga lwaki bakiwangula egimu emirimu gy'omubaka parliament specifically giri ena egimuweebwa ssemateeka one of them legislative role kwe kubaga amateeka ekyokubiri representative role kukiikirira abantu representative role batokiikirira aba constituency bokka kyova olaba nti Rafael Magezi Katonda simanyi gye yamuteeka ndudde n'omuwulizaako naye Rafael Magezi ekiteeso kye yaleeta mu legislation process n'aga nti bajjewo ekkomo ku myaka gy'omuntu gy'avuganyizaako tekyakosa bantu begindi gye igala gye yali akiikirira bokka wazira ggwanga lyonna ffenna tuli mu bulumi bwakyo so representative role si bantu bokka abakulonze wazira representative role mu ggwanga liki lyonna kati mu kaseera kano ababaka ba parliament kye bali mu kukola it is a representative role waliwo amaloboozi g'abantu abali mu kukaaba nti abantu baffe tetubalaba mukyala Kibalama John Bosco ali mu maziga agamba omwami wange sikyamulabako ab'eŋŋanda za Kibalama John Bosco bali mu maziga bagamba abantu baffe tetubalabako walaba wano ku kooti e Makindye ku kooti Marshal ng'abantu b'eŋŋanda z'abaana baffe abali mu makomera g'amagye nga bali mu kaaba so buvunaanyizibwa bw'omubaka parliament okutuusa eddoboozi lyaki ly'abantu abafaanaganako bwe batyo kati omulimu gwe baliko it is their constitutional duty eya representative role bali mu kukiikirira maloboozi gaabo agatasobola kutuuka kufula ya parliament era amaloboozi gaabwe bwe bagasitudde kati gawulikise I do believe gawulikise that's why even radio PAM ewadde emizindaalo gyayo amaloboozi gongera okukola ki okubeera amplified ye topic gye tukola ki gye tuliko so I do believe without doubt abaka parliament bajja kuwangula bagiyita constitution ya Uganda tuyinza kugamba nti we baleeta constitution ate ogenda kuleeta rules of procedure eza parliament constitution ekola ki buli kimu ekibikka kakati lubaga mu constitution temulimu kawaayiro kamuwa buyinza kukola ki bwegoba abaka parliament kitegeeza nti ekintu agenda kukola ki asemba nakyo kubanga talina waagenda kukola ki kubayita ekintu ekyokubiri ekijja okumulemesa okutuukiriza kyalina okutuukiriza human rights mu nsi yonna kyekintu buli omu kyakola ki kyatunuulira era wano tubadde mu mbeera eyo ebyebisiyaga nga buli kimu buli omu agamba human rights eddembe ly'abantu likoze eki linyiriddwa kakati toyinza kugamba nti sipiika ayinza okugoba ababaka abali mu kudifendinga ki eddembe ly'omuntu ekyo kibeera kizibu nnyo ng'ate n'ebintu ebimu birabikako ensi kwegamba gavumenti eno tebalansinze ebintu byeyogerako ebisinga obungi abantu abamu bali mu buzibu olw'okuba nti rights zaabwe zikoze eki bazirinyiridde kakati ekyayogeddeko muganda nja kwongera okukitangaaza abaana ba Nuupu n'abantu abalala bali mu kooti zaki z'amagye naye nga bantu ba bulijjo nga bwe bantu bakawaida tebakwatangana ku muntu tebambalangako ki kyambalo ky'amagye tebabasangangako na kintu kikola ki kitemula kakati n'ogamba nti Jamiru mukulu nti yali omukulu wa ADF Jamiru mukulu era kitegeeza yakozesa n'ebyokulwanyisa emundu n'azikozesa ne mugamba nti n'abantu bakola kibattibwa bwe bamukwata mwamuteeka mu kooti zaki eza bulijjo abazadde bagamba nti bebakuba abalambuzi eno mu National Park babakwata bagamba nti babakwata bali mu kooti zaki
za bulijjo kakati gwe obuuza ani afuulinga ani balance eri luddawa awaliwo balance kitegeeza nti ebintu ebimu bikolebwa nga bwolaba kati sipiika bwali mu kukola ekintu mukuba nti ali bias ayagala kuprovinga eri mukama we nti kino nkisobola nze nja kubakangavvula problemu nti babaka ba parliament baddira sipiika ne bamutwala nti buli omu ajja kumulinnyako buki kakati ekizibu bwe yakoze statement ng'alowooza nti akyali mu sisitimu eri ey'okulinnya kuki ku babaka nti era kasaakola statement eyo buli omu ajja kudduka buddusa amuyite maama katukole ki kiki kye weetaaga nti mukomeewo naye nze nsuubira nti saawa zino n'ababaka bennyini bwe bali kubanga ekintu kyabavudde mu mikono gyabwe kiri mu mikono gy'abalonzi kiri mu mikono gy'abannayuganda kubanga buli omu adimandinga human rights ebitongole byonna ebirina okudifendinga human rights tebikyakola human rights commission wagiraba mwanyi nazze owangalia mariam ebigambo byayogerwa nga tuyinza okutegeera amateeka yagasoma human rights gyayogerako mutuufu adifendinga human rights oba adifendinga ki gavumenti eriwo kakati ebyo byonna we bimala okufa institution nezifa kooti oziraba nazo zafa speaker tugamba nti justice tekyakola ki speaker tugamba ye custodian of the law omanye ebintu bino ebigambo mulekerawo kubikozesa obubi ate twafunye ekizibu mu uganda abantu bonna betulowooza nti bali ku bifo ebitegereka tebakyayogera bintu by'amagezi kakati ate nammwe munabona mawulire ne mukwotinga ebintu ebyekisiru munakola kistatement kye nolowooza nti abadde abongoota oba ataddemu akantu nga kekamuli ku mutwe wali mu parliament amateeka webagabagirwa yes naye ate webanga bagabagiddeawo we bali gatubagabana magabane magabanirayo magabanire tekitegeeza nti kakati gwe olw'okuba nti gwe wakola ki gwe wagabaga oyinza okuba nga gwe wasinga olusuku olungi ku kyalo nga gwe wasimba ebitooke naye ng'ate ku kyalo okwo kuliko omukazi akusinga okufumba emmere gwe gye wakola ki gwe gandi gwe wasinga okulima so nze nsubira nti sipiika ekintu kino yandibadde nga akikwata mu nkwata entuufu nkwata entuufu ffe gye tutunuulira ffenna tugamba nti ekintu kino kyaliwoko ku mulembe gwa sipiika Kadaga ye kye yakola ekintu kimu yawandiikira gavumenti ensonga eno n'eno yereetedde ababaka ba paalamenti okwekandagga nga gavumenti twetaaga muveeyo mukole ki munnyonnyole mu adresinga ensonga y'abano nze sina kyenyongerako sina kyengattako wabula gavumenti muveeyo mukole ki kakati ono wabanga ekyo kyamulema okukola naga ajja kwekiika mu kkubo erya justice oba human rights nti yajja kuyiwawo omubiri olwa gavumenti nsuubira nti ekintu kyeyakola kikyamu ate era ajja kusemba nakyo ate kigenda kumukunamya so kati talina wagenda kukiyitirako amyumyudde nno amyumyudde ki kakati mu politics tutunuulira kubanga yabagambye bakomewo bye baagala babisabe nga bali munda anti kakati nkuwulira ekintu kiri kimu ebintu bingi nnyo gwe olowooza paalamenti etambula kati obukiiko bw'ensonga obusinga paaka kosase n'obulala bonna buliko ensonga b'opposition bye babusingako kakati tebaba tebatudde waliwo ekitambula ebagamba beerondemu omuntu abaliwo by the way point of information kwekyo kyennyini olaba lwaki ebintu sipiika byakola kati byewuunyisa ensi yeerabidde nti tuli under multi-party dispensation wansi weefugayo ebibiina ebingi obukiiko constitution yamala dde obulambika akakiiko ka paaka akakiiko ka kosase akakiiko ka local government bujja kukulemberwa opposition era leadership yaabwo erondebwa the political party on opposition which is in the lead which is NUP as we are talking today. There is no any other party that is given an opportunity of constituting obukiiko obwo okujjako ekibiina ekikulembedde ku ludda oluvuganya. Kati mu kaseera kano sipiika bw'avaayo n'ayogeza amalala n'amaalu olw'okuba ali mu bitaala ayambadde n'ekikofiira that urban excitement twagisomangako ekozesa ensobi naga nti
mwabasigadde mbawadde olukusa mwerondemu abamemba b'obukiiko mulonde ba chairman ng'agamba BNRM kati BNRM alonde akasembayo ku nsonga eyo tamanyi lyanda kwalinnye. We are members of Commonwealth Charter. That Commonwealth Charter oba board ye yaleeta policy okubeera ng'obukiiko buno butuulwako bu opposition. Era lipooti eziva mu bukiiko obwo Commonwealth bulinako ki? Kati mu kaseera kano ojja kuwulira emboko ezimuyita kabina. Addawo ateeta amalala. Tamino. Yeah. So kati mu ekyo nsuubira nti obuzibu bwe buli awo era speaker nsuubira ayinza okuddamu n'akola statement kubanga mu Uganda tusonyiwa mangu. N'agamba bannange bannayuganda ensobi gye nakola nagikola mu butamanya naye mu nsonyiwe. Era ababaka abantu kye baliko kye kituufu. Mpuuga ye kyaliko kye kituufu. Ekyokubiri Mpuuga politically toyinza kumujja ku leader of opposition nga kuye political game mathematics yo gwe yakoze it is enough kubanga already buli omu agamba nti Mpuuga is not replaceable. Ekyo kyo kyawedde naye Mpuuga yabaze nekiggwa. Kakati kubanga mu December ekisanja kye kikola kigwako. Kakati ani agenda ogamba nti ate Mpuuga tufune omulala tumuteekewo. Naye mu kibalo kye yakikoze ki? Yakikubye era kyawedde. So kakati bino byonna tunagenda okubivaamu nga Mpuuga era akomye okuwaki ekisanja ekyokubiri mu leader of opposition. Eyo nayo so tokugamba ebibalo byonna olaba nti buli omu kigwira ddala ku opposition ate Mpuuga at the end of the day yawinninga mu kino. Ekya human rights kijja kusigala nga nakyo kikola kikyaliwo. Lwaki tulina factor 3 zentumire ne Museveni yennyini tasobola kukkiriza ba leader of opposition okubagoba mu parliament. Kakati gwe oba ogamba nti tulina governance, rule of law, tulina human rights ne tubeera ne democracy. Kakati ogoba otya aba opposition in parliament obanga ensi eri ku democracy kitegeeza oli ku democracy si stroke dictatorship. So kati Museveni ekyo takikkiriza olwedde akyatagala n'ekyebisiyaga. Kakati ng'omugamba nti era ateekeko ekyokugoba aba opposition in parliament kimutagaze omanyi sente ze baatusalako. Kakati ng'ogoba abaka parliament muki aba opposition in parliament kitegeeza nti waliwo ebitongole ebirala bitajja kuddamu kukola ki kutuwa sente because of what bad governance ne democracy okubanga alinyiriddwa ne human rights. So kati ekyo ne Museveni tasobola yeye nyini speaker yakoze ensobi semasobi ebigambo bye yayogedde okujjako ajja kukkiriza abiye ategeere nti ebintu tebikyalinga bwe byakola kikyayinza okukola as urgent as possible. As urgent as possible ayina okubanga yekyusa bwekyusa kyekyokka kyenyinza okumugamba yefuule kyekyokka talina butandiivu naye gatekedimo so talina kirala kyonna kyayinza kukola ekyo kyokka kyekimukola kyekimugjayo kubanga internationally na wano locally okitegeera. Leka nkubuulireyo nakano. Yes. Bwe yali awunzika bwe yali atandika olutuula olwa sabiiti ewedde ku Lwokuna yagamba mmwe abasinzira ku radio ne mumukolokota talina kyajja kukyusa ye byakola bimanyi. Kakati obuzibu buli bumu abantu abo beerabira nti eggwanga lino lirimu abantu abategeera oluusi n'okubasinga. Omuntu okubeera mu parliament n'abeera mu kifo ekyo kuba kusalawo kwa Allah kugera kwa Allah naye talowooza nti ate yasinga okutegeera. Abantu gye bali abategeera ennyo okusinga abali mu parliament. So kati yeeyibaala wakola ekyobusiru n'alowooza nti yategeera ekyo kiba kirala nnyo. Bantu gye bali n'abategeera. So kakati bwe tubanga tutunuulira ekintu ekituufu ne tumugaa nti kyokoze kikyamu alina okukkiriza addeyo eka nga tanaba kubaako ku nsonga z'amaka zakwasaganya abeere nga atunuulira nti buli statement gye yakoze entuufu oba si ntuufu. Naye embeera y'okuba nti omanyi yafuna obuzibu n'ejjoogo yakwata ssente zebabba buli wamu n'asobola okuba nti ku mabaati nemabaati yazimbayo ababaka n'ababeera ng'alowooza nti bonna balinga ba ball boy. Kakati yalowooza nti buli statement gyakola omanyi balina ebintu by'okutiisatiisa ate bwe tojja kufuna trip
simanyi tojja kutuuka kutuula kakiiko bwe kati. So ku luno nze nsanyukira nnyo ababaka n'ebyo byabadde atiisatiisa mbu tebajja kugenda mu komiti saagala bagendeyo. Wekuba nti kuzira kweko kuzira buli omu ategeere nti abantu bakoze ekintu bali mu kwekalakaasa. So kakati ebyo byatiisatiisa tojja kugenda ku trip kakati waliwo anaafa oba waliwo mu constituency gwe bagenda okujjayo olwokuba teyagenze ku trip oba teyagenze mu all games. So ebintu ebimu tuleme kubitwala nga bikulu. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Abibu ng'owunzika ku nsonga eyo. Ku nsonga eyo ku statement eyo yennyini gy'ogambye nti speaker yagambye fe abajja ku radio ne tumutiisatiisa. Okutiisatiisa okwakuwulira, I can tell you, I can assure you with evidence, nze nakwata bukwasi simu yange eno. Not even a computer ngeyeyo. Ne postinga Facebook ne ngamba speaker Anita Wamongo yabba amabati g'abakalamojja abawejjere. Sebo yakasoma. Nata kuma kasoma ne kamusiiwa. Ne kata kuma musiiwa nakubira IGP akasimu. Namugamba olwapisa omubbi waki w'amabati. Ne batakomawo naga nti omusajja mumukwate temuleka kutambula. Era njaga kutegeeza sebo n'abawuliriza ba Radio Pal. Buwembo Habibu yavudde mu kkomera Ruzira naku z'omwezi nga 10 mu mwezi guno gwe 11. Nenga odezo zajje naku z'omwezi 22 mu gw'omwenda September. Mbadde mu kkomera mazeeyo omwezi gumu n'ekitundu. Just lwakukusa message ku simu. Ekyo kitegeeza ki? Lwaki nkireze? Nti babiwulira. Ate bwe babiwulira tebibaleka kyekimu. Njagala kutegeeza abatuwuliriza message buli lweddiŋŋanwa neddiŋŋanwa etuuka nebbiikira mu mitwe gy'abantu. Omuntu yenna atuwuliriza yeebuuze lwaki mu kaseera kano kampuni ng'eya Coca-Cola yandibadde ekyalanga nereeta akalango ku Paalu netwala akalango ku ledi endala nekuba ebipande ku makubo. Fenna tuzaaliddwa nga tukimanyi nti Coca-Cola akola ki? Wali. Era weebuuze Coca-Cola atunda eccupa mmeka mu nsi yonna? N'eccupa ezo kikyatuguza mazzi, sukaali na food color. Byosooka okudda wali ewaka naawe n'obyekubira n'okola ki? N'atukozeemu ssente mpitirivu. Lwaki? Nti message gyaddiŋŋanya naddiŋŋanya. Kati ne mu mbeera eno gye tulimu abantu abakoze ebikolobero, abantu abalinyiridde eddembe ly'obuntu, human rights, tetulina baweeza tubaddiŋŋanye message tugiddiŋŋanye mu masinzizo. Message ebeereyo ku street, message ebeereyo ku mpapula, message ebeereyo omusindikira n'akabaluwa ng'akamwogereza agenda okubikkula nga mulimu message emulaga nti wabba amabati g'ekalamojja bajja kutuuka beddeko ku bikolwa byabwe. In other words, ne bw'otunuulira eddiini gye tusinza gye tukiririzaamu eddiini busiraamu myaka emeka ng'erabise negye yatandikira omubaka Rasulu sallallahu alayhi wasallama gy'azaalibwa bwe yabategeeza nti Allah ali omu n'omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wasallama bakkiriza. Tebamusindikiriza mpaka nga gukkidde Madiina. Naye mu kuddiŋŋanya message mbuuliraayo enseegi eggwanga limu eritali mu busiraamu. Kanzije katono. Buli wamu waliwo ebinnya. Ate ekizibu kye twafuna n'ofuna wano era eggwanga Uganda by accident. Era eggwanga Uganda byebyo nno ebiri mu Parliamentary ye Uganda ku nsonga za Speaker Anita Amongi byali mu kutiisatiisa mbwagenda kugoba ababaka ba Parliament
ludda oluvuganya aba gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obawulidde abakunavu abakumu kusunsula ensonga bakubuulidde nti ali mu lusaago just anyumya bunyumya kiboozi ate nti kino kituwe ekyokuyiga nti Parliament mpambe n'ekirala ababaka bazirire eddala ebyaddala ne mu bukiiko tebabugendamu Parliament emirimu gituulire eddala nga tewali kitambula olwo banaatuwulira lwe banamanya nti nno eggwanga ligudde General Museveni lwanaazuukuka namanya nti bannayuganda baagala buyinza bwabwe nabubba bubbi ate entebe enkeeta bino byonna ebiri mu kukolebwa biri mu mateeka Mathias Mpuuga nsamba yakibala bulungi nnyo byonna ebikolebwa biri mu mateeka butereevu sipiika ne bwanaakola atya ne bwanaazannya ki ne bwanaazannya ki byonna ebikolebwa biri mu mateeka era talina kyagenda kulemesa buli kimu kijja genda mu maaso era buli kimu kijja kuyitamu nga bannayuganda tulina okufuna okuddibwamu ku bantu baffe abawambibwa ku bantu baffe ababuzibwawo ku bantu baffe abatamanyikiddwako mayitire Kibalama John Bosco Damulira n'abalala bangi balina okulabibwa balina obbatuwa baba abata batuwe emirambo gyabwe gye babaziikira batubuulire babattira ki baali bakoze eki buno bonna bujulizi bwongera okugenda wali ku kooti y'ensi yonna era buno obujulizi bwongera okupayiringa okuteeka ku gavumenti ya Museveni bulijjo eyeewaana wano neyeewaana wali nga ye bw'atali mutemu nga bw'ali mukulembeze omulungi ennyo n'ate nga ye Ssaabatemu asinga bino byonna byongera kudeetinga kifaananyi kye kyova olaba ali mu kukankana ali mu kubuguutana yeebuuza ki ekiddako ye bannange mbikwate ntya ye bannange nkole ntya watudde kati yamanyiwo era ebigenda okuva mu mpale ey'ebiraka onaawulira sipiika Anita Amongi ye ebijja ebyo naye si byangu either bajja mukola ebyolanya oba bajja mugoba kw'entebe kwali kuba Mwami Museveni kigenda kumukoona internationally awuye nga bimutamye apanga olukwe olujja wa Anita Amongi era very soon ali mu kusuuta ali mu kolaga eryanya eddene ennyo wandisanga nga ate ali mu kufeesa kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda asaba bankuumire tujja kuba tuddamu tuyogera ebigambo mweraba